Yes, nkwandiza kadde kano oli otya gwe na followinga enenkubaza negamba nti kyawakola kyakabi nnyo okubanga mu subscribinga n'onyiga kadde olunaku olw'eggulo waliwo ennyonyi ey'eggwanga erya Buyindi eyagudde era ng'abantu abasukka 200 ne bafa. Omuntu omu yekka yasimattuse mu nansi w'eggwanga erya Buyindi eyasimattuse yekka. Ono bagamba mbu yakoze kye yawuse mu nnyonyi ng'ayita mu fire exit ne baava n'omuntu nno okuwona akabenje k'ennyonyi nno baaba ekyamazima bamunnamugisa okuwona akabenje k'ennyonyi oba munnamugisa ebya ddala. Era nga bagamba nti kapo eyo gy'olengera mu bifaananyi mu kifaananyi ekyo ky'olengera awo kapo eyo yabadde ya dokita ne babadde bonna baddokita era nga bava mu Bungereza nga bagenda Bungereza nga bava mu Buyindi era nga munnange byebyo bimukwebakozi yatuse bano bonna baafudde. Kapo eno baadde bamuvinga mu baadde bamuvinga to England from India. Ndowooza kale nga balina emirimu gye bagenda okukola ki okubanga bakwasaganya olwesinga nti bonna babadde baddokita badde balinayo okko emirimu ndowooza mu malwaliro agamu akabadde gakoze ki akabadde gabayise okugenda okubako bakola ki bebakwasaganya bagenda mmalayo akabanga akawerako. Bano bonna baasaanyeewo bonna baafudde ugambe abantu baafudde bantu bangi bafudde nga bagamba nti ennyonyi za India zonna zakugattirira gakola ebiseera ebisinga muno ennyonyi ne weebeera nga mubitya esobola okukyankalana ebanga mu mmotoka n'emmotoka empya zikyankalana neekola akabenje tekeewalika akabenje tekewalika emmotoka n'oba akagigula buuti nga mpya tukuba akagijja mu bbooni eso kyankalana nekyankalana buleki nekukyankalanako nekutabukako kakananga ekoza akabenje tekeewalika. Ate ennyonyi zonna eza kampuni zonna zisobola okukola obubenje zonna oba Qatar Airways oba Fly Emirates oba Etihad Airways zonna zisobola okukola obubenje si za Bayindi zokka lwakuba ekinjawulo ekiriwo ziri kampuni zirwawo okulabikibwa mu bubenje. Bagamba mbu y'Abayindi etera nnyo okubeera mu bubenje lwakubanza gwe gusobola okulaba nga ekoza akabenje no okulaba ennyonyi y'Abayindi ng'ekoza akabenje nonkwanda singa bagamba ezenga ekola obubenje n'ennyonyi z'obubenje bwe yakakola nga si bulabawo kano akabenje gensokola kigenza okulaba nga ekola naye nga mu bitalo abantu bangi nnyo baafudde nno akabenje k'ennyonyi nga wookamanyiddwa enjukire eba mu bbanga munnange kugamba ekyamazima kyo biyinza obutakutambula bulungi ku sayidi yaabo bonabona abakola ki abagibeeramu ebyo gye bayita accident ey'ennyonyi naye nga kitalo nnyo stay on YouTube platform ojjako ofuna ebisinga ate ebyakabi eby'omutawaana ebagita Fadi TV ogirayike nga commentinga ate osubscribinge onyige ne kade subscribinga onyige ne kade. Mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti mwakola ky'amaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne ku kade. Bagita Fadi TV likinga commentinga subscribinga ate onyige ne ku kade. Mbagala nnyo era mbeebaza naye nga kitalo nnyo famire yonna yafiiridde mu njega ey'accident eno ey'ennyonyi naye nga munnange si byangu byantiisa bikaabya kugamba bunkenke bokka naye nga kitalo nnyo mwongere okubanga mugyekumirako n'okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV gyapodde simba nazo zole bonna baafidde mu kabenje abo bonna mweraba.